Amanya Geoffrey tulya musima olunaku lwayo tuziwa ne makindi okulaba nga tugenda maaso n'okuwulira omusango oba tulabe engeri omusango gwa client wange Sipapa ne mukyala we Shamira okulaba nga bwe gutambula. Lwe twasemba okujja mu kooti yatuwa ennaku 3 gwe mwezi mulamba okulaba nga state oba omuwaliza wa gavumenti aleeta obujulizi bwonna. Ekyennaku ennyo era azze n'agamba nti police tenamaliriza investigations emisango gyonna gye bagulako abantu abo babiri oba bakansi bange babiri. Olwo kooti neetuwa okuva kati paka nga 12 December okulaba nga tukomawo. Of course mu mateeka omuwaliza wa gavumenti aba akyalinayo ebbanga lya myezi egiddako mu maaso 2 okulaba nga akyaleeta obujulizi, naye ekyo tekigaana ye kuleeta bujulizi mbagirawo oba mu bwangu ddala. Of course kye twasaba ku lw'ensonga 2 oba 3 ekisooka ffe tumanyi nti gino emisango tebagiza mu luzungu tetugamba Trump tap charges. Bombi ate so omuyekayeka nti Sipapa naye ne mukyala we n'engeri gye babakwatamu yokka yali emenya amateeka, era tumanyi nti essubi likyaliwo okulaba nga buli kimu kigenda bulungi. Lwe tunaakomerawo nga 12 tulina essubi nti kooti enkulu ejjaba nga emaze okuwuliza bail application yaffe, olwo bajja kuba nga bali wabweru nga tuva nabo wabweru. Ekya bail application kansolo twakoma otugamba gye mugenda okukolako luno kyayiseemu ekisooka twategeeza nti tugenda tuteekayo bail application, era bail application empapula zonna ne tuzimala. Ekyennaku ennyo ne baggalawo amakomera nga tebakkiriza abantu kuyingira weawo balooya ku lw'ensonga y'obulwadde obulimu oba Ebola. Naye leero era ntegeeza omulamuzi n'aŋŋamba nti kasa tumala kooti eziriwo leero zonna oba emisango gy'alina nja kgenda mu chambers oba nja kgenda mu office ye okulaba nga asayininga ezo empapula weewaawo ne bakanasi baffe bonna basayininge. Kanso ekirala ng'ogyeko ekyo bagamba emisango gino tegirina kwozebwamu eno kooti, tulina essuubi muno gigenda kwongerayo mu kooti endala before bail application oba gigenda sigalamu eno kooti? Of course essuubi kuffe teririiwo nti emisango gijja kuvamu eno kooti ku lw'ensonga singa bagamba waaliwo okubba by this time round obujulizi bwali baddewo. Wakati wange nammwe tetulaba nko ne ba complainants mu kooti tebajjanko mu kooti. Naye leero si gwe omusango gw'ogamba nti ngulekedde poliisi oba nga gwe complainant tebasobola kubbako ssente ezo z'oclaiminga nti Sipapa yazibba, gold gw'ogamba nti Sipapa gwe yabba, amasimu ne laptop ebisinga bya bbeeyi ssente nnyingi zigenda na mu biliyoni, then gwe n'ogamba tosobola na kujja mu kooti. Somewhere there was something fishy, waliwo ekintu ekitali kiriya. Ensonga lwaki ffe tumanyi nti emyezi 6 tuyinza n'obutagimalaako nga bakanti baffe bombi bali wabweru, era tetusuubira nti bagenda kuba n'obujulizi obugenda mu kooti enkulu ku lw'ensonga gino emyezi 3 kyokka gye tutambuddeko weewaawo ena bali badde babuleeta. Complainant ye mwamutegeera oba Steve State yecha of course ba complainants wotunuulira ku mpapula eziri ku kooti weewaawo ne omuwuliza wa gavumenti zaalina si muntu omu eringa famire y'abantu nga 5, at least moyo family y'abantu nga 5, at least wali baddeko omajja oba 2 abagamba nti kituufu bakikola n'ebigenderako bye bino. Ekirala ekikulu omanyika tulina cameras ku nguudo zaffe zonna, kwene essaawa zaali badde ziraga nti Sipapa we yava wano ne gurupu ye oba ne mukyala we nga bakutte kino na kino mu mmotoka yaabwe ne bagenda saidi wano ne babreaking enju ya gundi ne bayingira ne byonna tebiriiko era tebinatuuka ku bikodi. Ekiranga tumaliriza ye omwana wa Sipapa omwana w'omukyala ye baamalirakiza okubanga amu-access. Omwana w'omukyala ekisooka njogeddeko naye tebanamukiriza kumu accessinga era kirotatinga ku bulwadde which is very understandable, obulwadde bwa Ebola ku lw'ensonga omwana ali wabweru ate maama ali munda. Kati kimmanyi embeera wekakkana ey'obulwadde omwana ajja kugenda yeegatte ku maama we. Amanya Geoffrey tulya musima. Okudda mu kooti tukoma mu kooti nga 12 December. Tukoma mu kooti nga 12 December guno omwaka, era tumanyi we tunakomera mu kooti abakiransi baffe babiri bajja kuba wabweru naffe. Of course, we believe that state still has approximately 2 months to complete the investigations according to the law. However, still the delay in the same infringes on the right to fair hearing of a client. But we expect that by that time, they would have, or investigations would have been completed. Why? Because we believe up to now,
those charges are not yet clear. We believe they are trumped up charges against our 2 clients, and we shall pursue for their justice until the last day. The last time we appeared, court gave us a leeway so that the baby can be brought together out to stay with the mother in Luzira. Unfortunately, the same did not happen because of the closure of prisons from people outside from entering in. And we can vividly know that the baby has been out, and outside here there is the spread of Ebola. Now, as such, we are not able to bring the child to stay with the mother while in prison. But we believe the moment the situation calms down, the mother and the child shall be together. The bail application? By the time we appear in court, which will be 12th December, we believe our 2 clients will be out. We informed court last time that we are going to file for their bail application. Unfortunately, the same was not done because of the closure of prisons. However, today court has given us the leeway to bring both the accused persons before court so that court can endorse or can commission the same documents, and then thereafter we file in High Court. So you are still within that period? This matter was first brought to court in September. So basically, the state has spent approximately. So they are still within their timelines, however, we encourage the police to speed up and forward the fight for them. Most of that. It's true that the state is still within its timelines within which to conclude inquiries in this matter. However, we encourage them to get in touch with the investigating officers to speed up the investigation such that the matter goes up for trial with the appropriate court. The matter will come up for further mention on 12th December. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazzi batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga yebatadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzza okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda okufuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde
nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno, amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kagube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu, sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera, naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.